maama yali muwala alabika obulungi ddala ate nga yakola bulungi nga labika bulungi ate nga yakola bulungi mu ndabika ne mu kikula. Yali mukyala yasomako era yali yafunayo ku bbaluwa ey'obuwandiisi egamba nga yasomako n'afunayo ku bbaluwa ya diploma nga secretary muwandiisi. Kale abazze banyumiza ku mbeera za maama waliwo ekifaananyi kye batampa bulungi naddala ku ngeri gye yafuukamu kino kyali nze bwe mulaba obulungi bwe mbulabira mu bifaananyi naye abamunyumyako tebajjaayo nnyo kifaananyi ddala kyaviirako kubeera ekyo naye bino byenategeerako. Maama yafuna omwami eyo ng'aliko omukyala we era ng'alina amaka era nga yali mwami wa buvunaanyizibwa naye mbu ng'omukyala yalina obuyinza obungi ennyo era nga kirowoozebwa nti omwami ono omukyala we yali amusingako amaanyi mu bintu eby'enjawulo era nga yayamba nnyo ne ku famire ye ey'omwami ono. Kaakati ng'omukyala amanyiddwa nnyo okusinga ate omwami ono ebyo mbiwulira mu matobotobo mbiwulira mu matobotobo. Simanyi kubanga nakyo tekinnyumizibwa ngeri gye baasisinkanamu ne taata era ndowooza tewali amanyi yandibadde abinyumya maama naye ayinza okuba teyabinyumya we yandibadde abinyumiza ate ng'embeera eringa mbweri. Kaakati maama bwe yafuna olubuto mu mwami oyo awo mbu watandikira okuwulira nga teyeetegeera era mbu ng'avaavaako ng'omuntu yandibadde omulamu ddala naye ng'avaavaako mu kiseera we yabeerera olubuto. Ebyogerwa bigamba nti ekyali kigendererwa ky'abaamutuusaako ekyo baali baagala kumuttira ddala n'omwana ali munda era nga yali wa kufa nga n'omwana tanaba kuzaalibwa ali munda oba kufa ng'azaala n'omwana afe mbu kyekyali kigendererwa. Naye nga mumanyi amaanyi ga Katonda omwana yazaalibwa era nga yenza ayogera bino nesifuna buzibu bwonna ate ne maama n'atafa naye maama n'asigaza obulemu okusooka obwasooka okulabikira ku bwongo bwe bwava ku bwongo ne bumugongobaza kye baasooka okulowooza nti yali pressure eyaleeta ekyo n'ebirala bingi bye baasooka okuwanuuza ne bagezaako okwagala okujjanjaba naye ne bigaana okutuusa maama lwe yatabukira ddala era tamanyi nti yazaala n'omwana nze yagongobala ate n'awengera ddala talina ky'amanyi ne embeera ez'okugenda emmanju waabeera wazikola. Kaakati bw'otunuulira maama ne bamukulaga mu bifaananyi bye n'omutuukako n'eyo gye bamusibira emigwa nga tebaagala atambule tosobola kukkiriza nti yeye. Baatambula mbu mu bifo bingi, baatambula mu basawo ab'engeri ezitali zimu naye byagaana maama teyaddamu kutereera n'okutuusa kati nze najjibwa ku maama nga ddala ndi muwere era ne wabaawo mikono gya mirundi ng'esatu gye ndabeeramu
ku bisaidi ya maama okutuusa lwe nali ngenda nga nvumbavumba naye nga nkyali muto. Kirowoozebwa okuba nti gyali mu myaka nga 3 awo bantwalire wa maama omuto naye nga ye mukulu wa maama ng'eri awala sikyasobola kubeerayo kubanga nabo baali bagezaako kuyamba buyambi. Kaakati maama ono njagala kumwebaza kubanga ndowooza abaddewo mu bulamu bwange bwonna kuva mu myaka egy'obutategeera kutuuka mu myaka egy'okutegeera nga ndi ne maama oyo mukulu wa maama wange, kati nze nte gwe ntwala nga maama omuto naye ng'ebbanga lyonna nsize muyita maama. Era oyo gwe nali manyi nti ye maama ddala anzaala, naye nasinga nnyo okubitegeerera mu mbeera ey'abaana abawaka nga wabaddewo okusowagana ebigambo bibanjolekezanga bwe nagendanga ntegeerera nti ono si ye maama anzaala. Naye nze njagala kwebaza kubanga maama ono yafuba okulaba nga ansembereza ddala mu baana be banzaala era nga byakolera abaana be nange afuba okulaba nga nange mbifunako. Neebaza obujjanjabi bwonna, neebaza okulya n'okunywa, neebaza okwambala, neebaza okunsomesa. Bino teyabikolanga yekka naye ng'awagirwa omwami we taata w'abaana gwe njagala okwebaza ennyo kubanga naye ddala abadde taata mu bulamu bwange, abadde taata ddala. Ebisoomooza tebibulawo mu mbeera y'omuntu oba ali ku bazadde be oba tali ku bazadde be. Ekyo ndakimanya nti ebisoomooza bibeera mu buli wantu wonna era byajjanga naye ebimu nabitwalanga nga bwe byajja newankubadde nga byanyogerezanga nga bwe njogedde ku baana bano abamaama ng'eby'abaana bwe bibeera nti oluusi waabangawo mbeera y'okusowagana naye nga balina ebivumu bibanvuma ebyalimu okulangira maama wange oli wenga zolo n'ebirala bingi bye baayogeranga byannomanga era byampisanga bubi nnyo nnyini ddala. Naye ate oluvannyuma bwe nagenda atandika okutegerera ddala ne mbasonyiwanga mbalaba tebalina musango kubanga ate bye bigambo maama naye bye yanjolekezanga. Buli waabanga waakaliwo nja kuzaayo gwewa mannya ago geeyogeranga bano ge baawuliranga era ne bagezangako okulaba nga babiŋŋamba mu mbeera ey'okunvuma bw'okunnangira. Va gye weetaagisa gwe ng'omuzadde ng'olina abaana ab'enjawulo awaka, ng'olina abaana ab'engeri ezitali zimu awaka, okuva okulaba nga weegendereza ebigambo byoyogera kubanga kyoyogera abaana bali kye batwala, kyovuma abaana kye bavuma. Buli kyokola kyonna mbo kibeera ku bwongo bwabwe naye baba tebabikoledde awo naye kirowoozebwa okubanga abamu batambula nabyo kyeŋŋamba nti bakula nabyo newesanga nga ebyo byonna byakola ebiraba mu maka. Agamba nti obuzibu obulala nabufuna ntandise okuba ng'akula. Okukula kwange ngwa mu biti by'abaana abakula amangu, nayangwa mangu nnyo okusuna amabeere ate n'engejja, ate bwengejja n'ebitundu byange ebirala ne birabikanga ebigezze era ng'oli bwakutunuulira ayinza okukulabanga omuntu omukulu naye nga nali mu P5 naye ng'ate bwo ntunuulira oyinza okugamba nti oba ndi mu kibiina ekyawaggulu. Kakati natandika okusisinkana okusoomozebwa eri abasajja abo bakaggwa ensonyi, bwe bayita bakaggwa ensonyi, abaatandikanga okunkwatiriranga ku mabeere ku kabina naddala nga tugenze ku luzzi oba tutambula mu kkubo
otuva ku ssomero kati abo abasajja abo bwe basinga ennyo okuntawaanya. Nali abo mbategedde, nali mbamanyidde, nali mbeewala, era nga nfuba obutabayita kumpi, obutababeera kumpi, naye ate waliwo ekyanzi gye nviiri ku mutwe. Ye taata ono yali andabirira muka maama ono, maama omuto. Taata wange anzaala oli eyavaako ebizibu, twakitegeera luvannyuma nti yafa era tebaatugamba, naye twategeera luvannyuma nti yali yafa. Kati nensigaza taata ono nga ddala ye taata wange ddala. Kaakati taata ono enviiri zanva ku mutwe olunaku lumu bwe yankwata ku bubeere, kyokka n'atakomaoko n'atambuza emikono kunkwata mu bifo byange ebirala. Nawulira nga nsiridde era nawulira nga nguddewo n'ekigwo. Nawulira nga sikikkiriza nti ddala taata ono yakikola, nga n'otulo twambula seebaka nga sikkiriza ddala taata ye yangotteko. Kituufu yabadde atamiridde ddala nga mwenge gwe gwamukoze bwe gutyo, kubanga yalinga anywamu naye nga si yanywa n'agangayira. Mwenge gwe gwaleese ekyo sikirabangako, sikiwulirangako, sikisuubirangako mu ye. Taata yakoze ekyo. Newankubadde nalingezaako okukyeteekamu nti bambi alabika yafuna obuzibu, bambi alabika gwali mwenge, bambi alabika waaliwo embeera oba. Naye olunaku lumu lwe yansibira mu kisenge bwe nalingezaako okulongoosa ekisenge kyabwe, era n'ankozesa lwe nakakasa nti tegwali mwenge, lwe nakakasa nti ddala abasajja, kino ekigambo nno kino, natandika okutambulira mu buzibu ate obw'amaanyi ddala. Eri alina emirembe n'eddembe awaka wano, emirembe gyanzigwako, ate alina kutya wadde okwekengera nga ndi mu famire yange, ndi mu baganda bange, ndi wa maama, ndi wa taata. Natandika okwebuula, netandika okulaba nga siri mu kifo kituufu, sirina bantu batuufu. Natandika okulaba obuzibu. Yaneetumyatumyanga ng'ayagala nsangeyo, era yasalasalanga amagezi mangi, newankubadde nga nalina okugaana, nalina okukaaba, nalina okutya mu mbeera nnyingi n'obulumi naki, naye ebintu yabitunuuliranga ng'ebikulu paka nga ye agusizza ensonga ze. Era yali taata ono eyanfuulira ddala omuntu omukulu ku myaka emito. Kaakati nawuliranga obulamu bwange busobeddwa. Nze eri awulira nga njagala nnyo okusoma, ate nga nali kyalina mu bibiina bya wansi. Nawulira nga nebyensoma tebikyagenda, wadde ndali mugezi, mbeera mu kweraliikirira, mbeera mu kutya, mbeera mu bintu bye nali siriimu. Ntandise okuwulira nga waaliwo obuzibu obwali bulabika nga obutegeerekese oba obutegeerekeka. Bwe nneekengera ne mmanya nti kaakati wano waliwo obuzibu, ne mmanya nti obuzibu bulabise kaakati. Wano kye nalina okukola ng'embeera tennaba kutabuka era nga tennasajjuka kusala magezi kuva mu maka muno ntambule ngende. Ginali simanyiwa wentandikira, ginali simanyiwa gyendaga, naye nga bwe mba njagala obulamu, bwe mba nga njagala okusigala nga nina ku mirembe emitonotono, bwe mba nga njagala kusigaza nteekwa kubanga waka wano amangu ddala ennyo nvuddewo.
era ekyo saalinda biyinza kuddirira. Saalinda kyenakola kasita nawulira nga waliwooko ebiringa ebitegeerekese eri maama ng'ate biyinza okuba bigwa ku nze. Nayimukiramu n'entambula ne ŋŋamba nti kaŋŋende eri gye bakuumira maama ewa jjajja, newankubadde tewaliiwo kintu kyonna kiriyo, naye okusinga okufuna obuzibu bw'amaanyi wano n'entambula. Saali musabi kubanga lwali terusaba, naye nina essala gye nasaba nga ntambula mu kkubo. Mukama nkulembere mu mbeera eno gye nnyingiddemu, nsobole okusala amagezi okulaba nga mmalako nayo, kubanga ne gye ndaga nali sibeerangayo, simanyi nabiriyo, simanyi wentandikira n'okunoonyayo kisoboka. Kwegamba natambula kiwalazima nga Mukama ataase buta. Muwala waffe afuddeyo, alagawa agamba natambula okutuusa lunatuuka ewa jjajja eri mu kyalo eri ne maama, era gwe nasooka okukubako amaaso gange eri maama. Yali atudde mu ffene, nali namulabako si gumu si ebiri, naye nali ndudde kumulaba. Naye era bwe namulaba ne ntegeera nti yeye. Yali atudde wansi mu muti ng'alya muyembe, ne bwe yandaba bw'ati yesigala ali ku bibye. Ekyayongera okunkakasiza ddala nti tammanyi era talimmanya. Ekyo kyankabizaawo amaziga nga sinabala kulaba jjajja, nga ndaba nange nandibadde ne maama ntegeera ng'abalabe balina bannyaabwe. Yandibadde ategeera kati ebizibu bino ebindeese n'ebindiko. Bwe twanditudde naye ne tuteesa nansalira amagezi, naye namutuukako ne mutunuulira nga si byaliko, ne mubuuza n'atanziramu. Era jjajja we yandabira nampita yali tantegedde, n'erinnya lye yampita lyali lya muntu mulala wa ku kyalo okwo gwe yali alowooza nti yenze, naye agenda okulaba nga mulala. Era naye yali tantegedde kubanga nali maze ekiseera kiwanvu ddala. Namala kumweyanjulira n'alyoka ategeera, era kyava mbuuza nti kati obadde omanyi nti onoogenda wali oyo nnyoko n'akutegeera, oyo nnyoko munnange baamutwala si yaaliwo, kati mulala aliwo baamutwala. Era awo yatandikira okunyumiriza n'ebimu ku bye nanyumiza, n'ayogererawo n'ambuulira maama oyo yali mukyala yasoma, yali mukyala alabika obulungi, yali mukyala bingi bye yanyumiza mu kaseera ako, naye byonna nga binyumiza nga nze ndi mu maziga. Era alowooza nze kubalabako katono nzirayo, ne mugamba jjajja nzize kubeerako wano okumala akabanga katali kagere. Ambuuza, lwaki mwana wange? Walirizibwa okubaako bye mugamba byamwewuunyisa, naye n'awuniikirira. Naye n'okubimugamba kubanga nali sina mulala yenna gwe nnyinza kutegeezaako, ate nga njagala jjajja nzikirize annyambe mbeere awo. N'ekirala maama bw'anaaba azze okunnoonyaayo, jjajja aleme kubyekanga, naye ategeerere ddala obuzibu bwe bwava. Kyenava mubuulira emboozi yonna eyamukwasa ku ttama neyeewuunya omwami gw'abadde awo ekitiibwa, gw'abadde ayagala ennyo okubeera nga bw'atyo bw'asobodde okweyisa ku mwana omuto. Nze yeewuunya nnyo n'atunulira emyaka yange ne bye mugambye ate nga bituufu, ne yeewuunya nnyo jjajja. Atulaawo ne jjajja, mukazi wattu takyesobola nnyo, talina waayinza kujja ssente, naye bamuyamba buyambi. Era nampa amagezi nti nja kugenda mu katawuni wali
ndabe nga noonyayo buli mbwenyenza okukola tulabe nga tufuna fees kirungi kyali kiseera kyakuwummulamu muko awo era nange yali pulaani ya kyokka ekyewuunyisa ne gye naddukira ne wajjajja waaliwo abavubuka abaali basula awo ne jjajja nabo bantabukira era omu yankakira yantabukira yali agenda kunfumita wuuma empita mu bulagira mu kwogera kwe yagamba nti si nze gwasookeddeko gangaana okukola kyayagala naye gye naddukira nayo nensangayo buzibu okusoomooza okulala kwe nafuna kwali ku maama kati olw'okubanga nali nzize olwo nga nze nina okufuba okulaba nga nnyambako okumu enkuba ne bwebezze bamukwata bukwasa okumuggyayo asobola okutuulawo enkuba n'emukuba kaakati nga nze nfuba okulaba nga ate muyambako n'okumuyonja kaakati n'embeera nga nkola emirimu mingi nnyo nali nfunyefunyeyo eri ku bulimu bw'okutambuza emmere eri mu katawuni era eyo nayambibwako nnyo obutabeera mu gavubuka gano kati eno nga nzijjayo kuyambako ku maama n'ebirala ebiringa ebyo era obusente obwo bwannyambako kulaba nga neeweerera kati obulamu bwange okuviira ddala mu siniya esooka mbadde nze neeweerera nga nze njiya nga ntambuza ku menvu nenfuna sente nakolako ne ku bwawo sigaala olumu nga taamu ngibuuka nenoonya ezinakola taamu endala nga mpulira njagala okusoma mpulira obulamu bwange bwagala nnyo okusoma baluwano zino ziri bbiri ezifaanaganako bwe ziti ziri bbiri wadde nga zaawukana eri mu kukomeera naye nga abambi abaana bano sitole yaabwe kumpi yeemu neeweerera nenjija nga neeweerera wabula wakati mu mbeera eyo ntandika okuwuliramu embeera etategeerekeka mu bulamu bwange okusooka nasooka nembitwala ng'ebyolusaako nendowooza nti oba mpewo gyenkeramu oba kutambula kuno oba kweraliikirira kwe kuleese embeera ndagenda okuwulira nga nafuira ddala agenda okulaba nga n'olubuto lwange lugenda luzimbazimba okuzana nali ndowooza nti oba lubuto naye nga ate ekiseera kyali kiyiseewo nga abaali bankulusanya sikyabalina bwe nagendako omusawo nagamba nyinza okuba nga ekibumba kyange kiriko obuzibu ate awala ne baŋŋamba ziyinza okubeera ensigo naye nga baŋŋamba mabulwaliro obutonotono bwe nasondawo akasente nenzijjako mu malwaliro eno amanene ne baŋŋamba nti kineetagisa kunkuba kifaananyi ekisobola okukebera nze nzenna era ensimbi mu kiseera kye baŋŋamba emitwalo gyali 75 naye ng'ensimbi ze baŋŋamba n'okuzikwatangako sizikwatangako neze nalinga mpaayo ku ssomero nalinga mpaayo bitundutundu bwe bityo nenzirayo nengezaako okuwaliriza okusoma paka nga mpulira nga obulamu butandise okugaanira ddala nga njagala muwulire ennaku yange abalina ekisa munzaale sikyalina muntu yenna nti wuuno nga njagala kunzaala munzijanjabe njagala nnyo okusoma kubanga ndaba lyessuubi lyange lyokka eriyinza okutaasa obulamu bwange obubonyeebonye ebbanga lyonna okuva kumpi lwe nazaalibwa nga bwewulidde sitole yonna bwe zeetambula ndowooza nti bwe naasoma nsobola okubaako wentuuka munange agamba nti nayina ebiruubirirwa bye nali njagala okutuukako oba okugusa bingi olwaliro byentandise okulaba nga biyinza obutasoboka olw'embeera gye ndaba ennemesezza obulamu waliwo nno omuntu ayinza okwogera ekyo nti ddala embeera emulemesezza obulamu ng'etegeerekeka naye ate tulina bye tufunye olwaliro abaliwo
olinga agamba nti embeera waliwo ekimulemesezza naye nga bw'ogenda okwetegereza nga ekimulemesezza si mulala. Omwana omuwala ono agamba afubye okulaba nga yeewala obuzibu era kye kyamujja eri nga kyanoonya kwe kulaba engeri gy'ayinza okulandizaamu obulamu bwe asobole okufuna emirembe, asobole okweyamba, oba oliawo asobole n'okuyamba maama we. Buli lwatunula ku maama we agamba nti mpulira nga nkaaba maziga. Buli ntunulira maama wange si ye mukyalo mukulu ennyo naye muwala muto nga bamugongobaza, mpulira nga nkaaba amaziga. Nawalirizaako olw'embeera gye nali ntuuseemu ey'okulemererwa naddala mu kusoma ate n'obulwadde. Njagala okugendako ewaffe kye ŋŋamba taata wange gye yali gye batamanyi, naye omuntu gwe nasookerako okwebuuzaako gwe bandaga yaŋŋamba nti bw'obanga olinako gy'obadde era ng'obulamu okyabwagala, genda obeere gy'owabadde baleme nakutegeerako nti gy'oli. Kituufu taata wo yafa, naye singa banaakutegeera nti wooli muntu yali mukulu eyaŋŋamba nti ebyatuukawo yabimanyaako. Yantunuulira n'ansaasira kubanga yandabanga ndi mwana muto, wadde ebigambo bye ndakozesa nga njogera naye yalaba nga njogera mu ngeri ya kintu kikulu, n'ansaasira era yakwatayo n'omutwalo bambi n'agumpa n'aŋŋamba nzireyo bwe mbanga nenako gye ndi neesonyiwe amakaago okusinziira ku bye ŋŋamba ku mukyalo oyo. Ndabye nga siina walala kati wendaga, ndabye nga siina muntu ye ndi nfuuzi, mpi atalina maama, atalina taata, atalina buyambi bwonna. Mbadde ndowooza nti nsobola okweyimirizaawo era n'okweweera kubanga mbadde nkikola, naye kati ekirwadde kinfunzizza kye simanyi kiki kyennumira ddala okutuusa nga mmaze okwekebeza ate ne nfuna obujjanjabi. Mbuliddwa we nnyinza okujja ensimbi kuba kati n'okutambuza amenvu sikyasobola, mpulira obulumi, mbeera ennyinzi. Kwe kujja eri abawuliza ba Prime Radio era nga waliwo omusawo omu eyaŋŋamba nzijeko wano nsobole okutaasibwa obulamu bwange eri abawuliriza.